If I have a last duty to do, I am going to command the forces without guns to defeat the guns of Museveni. We don't have to wait for next year, the other year. We can have change this year. And if we do what needs to be done, that change can happen this year. So baganda bange gwe nagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ebigambo ebyo bya Dr. Kizza Besigye afuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okumamulako gavumenti ya Nakyemalira egenze maaso n'okubeera nga yeefuulamu mu kutulugunya bannayuganda n'okubabegeka omusolo oguli waggulu. Nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like mwatwetambulire ddala kubanga byenkuleetedde olwaleero ekituufu kiri nti ow'omutima omunafusika kuba we tugenda okubeera nga tutandikira wo wennyini oyinza obutavaawo nga tukaabye ezziga. Uganda eragawa kyekibuuzo. Vidiyo eno nkusaba gimpere like wamma etambulire ddala etuuke ku oyo omulala eyandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera ng'agifuna. Mu ngeri y'emu nkukusaba munnange subscribinga ate ensonga tuzikwasaganye okoonemu kadaawo tusobole oba nga buli vidiyo gyensaayo ogifuna. Nzikiriza nkwanjulire Sheikh Ashraf Demba omusomi w'eddwa agamba nti gwalina ebizibu eby'enjawulo ye ansa yokka eri ebizibu ebyo era mukubireko ku ssimu eryawo ku screen esembi y'okumi n'olw'ensonga eyo nkusaba nzikiriza nsooke nkuweka vidiyo kano katini nnyo kalabe then tusumulule entanda y'olwaleero. Bino nno bikaawumukko olwaleero. Abasuubuzi bagenze Kololo bafunyemu infreeze tebalina babayinza kufuniramu n'omulundi n'ogu kubanga olaba jjajjabwe yabategeezeza naye nga ye bwe yamaze dda n'okulamba n'okwambala amaze okwambala awuzizza emyaka 80 tiyagenda kati balindirire ekintu kitya kimu n'omukka gwe mussa bagenda gubajjako omusolo kubanga ye akantu ke bagambye nti kakola ki yakagesezza seba weebuuze yakagesezza ku nte ku mata. Bannayuganda kye muteekeddwa okumanya kwe kujjukira okumanya wa gye muva bababuulira temuyiga kyovola pulezidenti bagamba mujja kiraba ebyo bino bemutandise okulaba ebinnya bijja kweyongera omusolo omukka ne bekuba n'agujjako ne bagujjako omusolo ye takyalinawo kyabalumirirwako wadde neeki muli baana bannyina muli bakitaawe babadde banoonyayo ki babadde bagenze kulya ndowooza muceere neolyoka musikumiza abantu nomakubisa omusana ogw'obwere temuyina kyemuyinza kufunamu okujjako okwongera okubonaabona obubonyebonye oyo ifirizi waakako ate bakyamuleeta n'emisolo emirala abantu mukyabonaabona tukyabonaabona mu Uganda okujjako nga tuvuddemu omulundi ogwo ne tumanya ennaku yaffe. Bannayuganda muna tumaze kumanya ennaku yammwe gye muliko mu byalo mujja biddamu abala mujja kuwaŋŋanguka kubanga ye abaagaza ekintu eki singa abafuga nga muli baavu ajja basobola okitegera ekitu ekyo kati yakagezeseza yakatujja ku nte yakatadde mu mata okitegera ekitu ekyo kati otuwekyo mwekaabire yabadde bakudaalira bukudaalizi olaba mugogeze ng'olina ekizibu n'agamba temunkangakanga bagambye gwalulabyeko olugoye lwabwa lubapima mu kiro kati yono gwabagenda otukuzaali bavude banyiikaavu bulala byabadde bibagwanidde kubanga oli kayinaawo kyayinze bali kayinza bakolera n'omulundi n'ogu ajja baziika ekizigo abakube mu ttaka ye kye yasoma kiri ekintu kiri kimu siyaasa. Ebigambo ebyo bifunye bulungi era nsuubira naawe obiwulidde singa oba ofumiitiriza n'obirowoozaako bikwasa ennaku. Ekituufu kiri nti nga tuli mu nsi nga buli omu yeebuuza akwatewa. Omanyi Kyagulanyi yabagamba nti abantu bwe banaakoowa mujja laba n'ababadde batoogera nga boogera ate era n'ayogera mu bigambo bye nti mujja kiwulira. Ekituufu kiri nti kati we tuli tukiwulira. Omanyi abamanyi ebyafaayo ebyaleeta embetezi mu Sudan gwali mugaati kulinnya bbeeyi kaakati nno omusolo nga gukute wansi ne waggulu. Bino byampuna kaakati amafuta ge mubadde musasulako omusolo buli liita siringi 1,200 ate nno kwayongezeddwako 10 kati 1,300. Bonna Uganda alagawa yabaddemu eryeteeka mwe mwabaddemu okwongeza omusolo ku mafuta 10. Olwaleero gavumenti esolooza abantu ku petroli buli liita gy'ogula siringi 1,450 ku dizilo 1,300 kati yali yakwongerako. Era mu ripooti yange kinadde mbabuuza kubanga bw'otunuulira petroli buli mwaka gavumenti emufunako 1.6 trillion ku petroli yekka
nefuna ku diesel 1.3 trillion ngamba buuza muti mukwatibwamu nsonyi omwaka oguwedde nga gugwako mwaleeta wano okukyusa etteeka ery'okuyingiza amafuta muno ne mugandi gavumenti egenda galeeta butereevu nti labona nko galeeta butereevu gajja kendeza ebbeeyi naye ng'abantu banana kulaba muganyulo gwa gavumenti kuleeta amafuta butereevu ate mujje mwongereko omusolo kati eryo n'abaka bangi n'abe n'alemu abamu bwabaddira ekinadde magandi kati mulimu gwa mugwafuka gwa kuba kalulu eryo ne liremerera ne liddayo lyabadde liriko emisolo emipya gye babadde baleeta mweyo kuba emisolo gye basolooza abasuubuzi mu kwogeraganya kwange gye nawuliramu egyali gye batawaanya mwalimu guno gwenyini gwe Museveni gwayogedde nabo nti bw'oba oleeta engoye ebika ebimu oba oleesa ejjoola gy'ogenda kusalamu masuuka oba jjiini oba naki nga gavumenti okusolooza $3 oba 3 oba 4 buli kiro kati abasuubuzi nga balina obuzibu bw'okupima kan imagine nga bakupima kiro ina mukwano gwange omusuubuzi yaŋŋamba nti baleetanga jjiini ne bagitunda $2.2 nanga jjiini ezimu zizitowa kiro 2-3 nanga ezimu nti bw'ogigattako omusolo kitegeeza nti ojagenda okukananga okitaddeko omutwalo olwo n'ekitundu nanga ate sigwe musolo gwo kati lomba baganda balina okusolooza withholding tax oba 6%. Nga nti ogenda okukananga jjiini yali ku $2.2 kati ekitundu nnyo gyetagenda ogenda kitundu. In fact nadde ngamba abaka parliament eggulu mu parliament ekintu kyetatunulira bwe tuba tutunulira enfuna bya Uganda kubanga omusuubuzi si yawo omusolo omuguzi naye ekintu lwe bakiteekako emisolo nekyeyongera ssente kitegeeza nti abaguzi basalika gwalina edduuka otandika kwekaabira abajjanga ne bagula jjiini y'Emitwalo 2.5 bw'ogiteeka kwena nga basalika abadde afuna abaguzi 10 olwo ng'osigaza 2 oba olumu n'okuzibya nga totunze kati nga gavumenti erina okutunuulira butya bwesobola kubanga ab'ebyenfuna bagamba nti mu Uganda aggregate demand yagwa wansi kusooka shiringi ya Uganda bwetandika okunafuwa sente ya Uganda Bank of Uganda yo kyekola kwe kulanga enuunamu sente mu bantu zigwemu zikendeere zireme kubeera nga zikola inflation kakati bwe basigaza sente ntono mu bantu ekinyininyini kireetera abantu okutandika okukendeera bye bagula ate n'ogattako n'emisolo nadde ngamba abaka parliament tulina okutunuulira emisolo gino n'obwegendereza oyinza okwagala okusolooza omusolo kananga ebyenfuna obikubye wansi so abasuubuzi kyebadde kyobuuziza ekibuuzo okukiddamu nti parliament ng'emaze okuyita mu session y'emisolo Museveni n'abayita mugende kukola waaligenze maybe yes maybe no kubanga n'ebimu amateeka ge balagira Museveni abanye biyimiriza nga tagoberedde mateeka nga bola abasuubula gold naddala gold gwe bayisa wano genda ebweru etteeka nayo lyali libagamba okutandika kusasula pa kilogramu bwe baakayanako Museveni agambye etteeka ligira litudde naye omulwa kubandoza mulimu ab'eŋŋanda ze bangi abali mu goloni so genda ekololo kyali badde kiyamba naye abantu kyebateeka okutegeera olwaleero njala buli omu awuliriza Radio Simba amanye nti Museveni sente zakozesa okupangisaako obuwagizi zikendedde kinene mu budget gye tutunulira kati saawa zino nkugambye nti okusasula obusasuzi amabanja agawanjibwa Uganda Uganda mu budget erina mu trillion 25 za kusasula amabanja 25 trillion out of 58 which is 43% kusasula amabanja babadde abagabi b'obuyambi nga batuwa 2.7 trillion mu budget za kutuyambako mu budget kati batuwadde billion 28 abadde batuwa 2.8 trillion bazisaze ne batuwa billion 28 nkugaye Musasi naga okwewola sente ebweru zifuuse nzibu okwewolayo so kati saawa zino Museveni omusolo ajula na kusindika abasirikale baguno ne uwonga tonakugulawo wakango gyebase asobola okufunako zapangisaako obuwakizi n'okutambuza eggwanga so kyekizibu kye tulina ne waana basinkana bo ajja babulira birala
naye wowo omanyi ng'otunuulira ebyenfuna bya Uganda bwebiri kati Museveni takyalina gwasobola kuttira ku liiso omusolo ajja kutungulamu n'omuntu eriiso asobole okugufuna. Ebigambo ebyo si byange naye ndowooza ffenna singa tuba tubiwulidde Honorable Ssemujju ayina ensonga era nga bannayuganda mwenna nammwe mubiraba. Wamma njagala okusaba n'obuwembeefu obw'ekika ekyawaggulu nzikiriza nkutegeeza nti Higher Level Tour and Travel Agency balambuza abantu gwayagala olambula mu bitundu ebyenjawulo ate nga balina ne trip eriyo ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 ogw'omukaaga mwaka guno ogwennyini. Bakubireko okusimu ziri awo mu kabokisi ka green bajja agenda mu maaso n'okubeera nga bakwasaganya. Fault of honor gwonoonyereza ebbanga era baali mu kunoonya Kabanda baasuze batunula Minisita Nisa Kabanda wa Kampala kyokka abadde ayogera ne bamuŋoola ne bamwagala aveeyo bayimiridde mu fuso ky'okugamba muzeeyi bazze mu kulopa Nabbanja essaawa yaleero mwetaaga Nabbanja kuba Nabbanja ojja munoonya okumala omwaka Museveni osobola omunoonyeza emyaka 5 oba 10 batozzeemu kumulaba ofunye chance oga omutisatiisa watandika ddi watandika ddi si kibi nnyo kibi ekibi kyabadde ani afuga eggwanga lino are you sure yimidde mu maaso ga president ya kubuuji oli mu maaso ga president yennyini gwe wamuyise ate omubuuza nti ani afuga eggwanga lino tusaagiramu wano tusaagiramu ne Jennifer naye tukyogeranga omukulu ali mu maaso ge kakati ani afuga eggwanga nomwazze mu maaso gaani lwaki mwamuleseyo ne mujja mu maaso g'oyo era mwabadde mwagala abakola ekinga ate mwebuuza afuga eggwanga lino munoonya alifuga Nabbanja gwe mulopa Nabbanja ojja munoonya bwenkadako be mwate musigala nabo okuteesa kiba kirala no command nga kirala n'ebyo ebigambo ate ne okuteesa ekigambo okutiisa yakijjeewa watusana okumugamba nti nno tubakooye bantu muli batemu mmwe tebakomye kwonotuka n'ogamba era waliwo omulala eyamusa kwogera nobatunulira abasajja bano oli yagambye tugenda kuleeta abasuubuzi tubateekemu ne sente babesimbeko ekitegeeza sente muzirina ekyo kiraga nti olwedde muli oke kati abayambe kinga ne sente muzirina so bwe muba muli mu maaso g'abantu mumanye enjogera ensobi ze mwakoze muzimanyi zekimanyi sawundi ezo muziwulira embuto ne zibatokota mistakes zammwe muzimanyi ze mwakoze ate muyige kye bayita respect okurespectinga abantu nabagamba ekikulembera ekyobugagga ky'omwavu mpisa obukakamu kyofuna abasajja bangi bawatuteeka ebifo omulala aze kusabira oba maama w'ebifo bannyina oba jjajjabe gwe bajja mu kifo ng'alinga agamba nti bano abalimu tebalina kye bakola ate mulekerawo okulopanga baminisita ba Museveni mu maaso gamanyi kiba kibi nnyo okutuuka mu mbeera gwe n'olowooza mwattu nti oba wooli gwe watuuka nnyo era gw'omanyi era gw'alina okwogerera buli nsonga oba oliawo bannayuganda ensonga ezimu tuba tusaanye tusirike oba oliawo tubyesonyiwe naye fulufiga ono oyinza olowooza yabeera mu ggulu munnange nga tali ku nsi kuno abalala kwe bali kale mubiri mu Uganda bikwasa ennaku ate era mu butuufu byennyamiza tuwa mmere muganda wange twalidde emmere omanyi okulya emmere kuva ssaawa 2 ez'okumakya ennyama enkoko ebifi 7 buli kyobadde tolyako byonna twabiridde ne tulyoka tusimula otulo kati omukulembeze w'eggwanga we yatuukidde abamu n'oluyimba lw'eggwanga baluyimbye bazibiridde kyova nanga n'ekitiibwa kya Buganda kyayiseemu netumanyi nga bamu tebamanyi nakiddako pulezidenti w'eggwanga ate n'alyoka akawaŋŋamula ffe tetwasoma abasuubuzi n'alyoka atugamba yagenda kwogera mu luzungu ekujja bagira kati ayogera mu luzungu n'asooka atunnyonnyola emisolo gy'omu 7 ne mu 6 omuntu abasuubuzi era ekimanya basinga bavubuka naye n'alyoka atunnyonnyola emisolo gy'omu 7 ne mu 6 n'atunnyonnyola koto muganda wange nga buli misuubuzi atunula ku munne eyakusa obulungi nga yali mutulaafuluuta kata ifuliize etuyiteko era mutwazuukusiza buzuukusa ng'olwayogedde kali akagambo ke thereafore tubagamba kokale twabadde tulinze ne tubazuukusa naye ate n'ekirala n'alyoka atugamba nti ekikulukuto simanyi ffe tuweta ebintu biringa ekikulukuto muganda wange ekikulukuto kibeeremu bakyala n'alyoka ate sookoleke abasajja banyiivu nnyo yabaganye okuddamu okuyonka yabaganye muve ku mabeere era ndowooza bakitegedde abasajja yabaganye muve ku mabeere ebyo nno bwe bityo bwe biri kakati nno muganda wange waliwo amawulire agatambula omusajja mukulu amanyikiddwa nga Amel agenze maaso n'okubeera ng'awaabira
mwana muwala Evelyn MC n'abalala abagenda mu maaso n'okumugamba nti yakyankalana ne mukazi we ne baweebula famire ye yenna agamba yamaze dda okubeera ng'aba issuing intention to sue. Bye bino Evelyn we yatandikira. Ndise ne gundi Chosen Becky omwana yayimba manyaze ndi kibuga kyo jango soloze taxi ate taxi Amiri achaji soloza Amiri yali mwavu nedda Amiri yalese obuzibu yayononye relationship yazadde bali naye ne gundi naye alekerawo akajanja okuzaala ebbali musango nedda bw'obeera n'omusajja wo mu relationship omusajja n'acheatinga n'atuuka n'okuzaala ebbali ekyo kintu kiba kinene mmoze mulekerawo abasajja okufiiringa nti bwe mba muzadde ebbali kantu katono so ebyabakyankalanyiza ayina omwana wa myezi 2 kati nkuviira we twali ekisooka basooka ne bafuna okutakkanya Amiri ne Chosen Becky lw'abazadde ba Chosen Becky yaleeta maama we taata we ne famire bonna babeera mu nnyumba emu ebyatamya omusajja mbu omusajja agamba mu kwegatta kumutawaanya ennyumba Chosen ya rentinga Chosen Becky ye mugagga nedda bannanga omukazi ne bw'oba gwa wasiza omusajja muteekewo ka respect put some respect kikyotegeeza Amiri ogamba manaku ne Amiri munaffe ndewaaba munnaffe ate mwagazaaki tolina bantu bokyemanyi kyenkumanyeeko so ebyasinga onyiiza omusajja nze ndi saidi ya Amiri ebyasinga onyiiza omusajja kuleeta famire eyo yonna n'agikuba ewaka kituufu nze nagendayoko maama waali mukizoke taata waali naye nze ndowooza singa Chosen Becky yabarentingira walala yabajjayo bonna babeera ne Chosen Becky yapangisa ennyumba namba makasi mizigo nti lumu 2 nyumba namba yes ate Amiri yali ayagala nuclears mbandi buli kiro wayagala okona mu mese buli wayagala okuba emmese baba batya noise ofuluma omukazi atakyalekaana omukazi yadda kasisiidi mbwe yadda kayimba kasisiidi ate Amiri yakakoowa n'abasajja lwaki ebya Chosen Becky kituufu bayawukanye Amiri nzize wano nga waliwo ka video akamaking arounds ku social media nga mulimu omuwala bamuyita Jani ne guy bamuyita Megatron nga boogera ku famire yange nga waliwo n'ebigambo ebimu bye boogera nga si bituufu bazze ne boogera ekigambo ne bagamba nti nze nazaala omwana ebweru ensonga etali ntuufu owulira ebintu ebyo byaffectinze famire yange nange nze kennyini bimpisiza ddala bubi kuba ensonga si ntuufu mukyala wange amanyi abaana bange nina abaana 3 Rimu Heather ne Gibran sina mwana mulala yenna wantu wonna n'abantu abo bazze ne boogera ne bakakkanya nyezaala wange ne bakakkanya sezaala wange ne bakakkanya ne famire yange ovuche ezo video ze bakola zijja berayo emyaka n'emyaka ate nga bo batattana amanya g'abantu okitegeera so ze taking legal actions ne balooya bange ebisigadde byonna bembikwasizza paka abantu abo nga beeterezezza saagala baddemu kwogera ku linnya lyaffe ne famire yange ze ku famire yange tuba tugenda vaawo kuba tuyita mbingi obeezaawo famire zaffe okitegeera nze abaana bange mbaweerera balabirira okitegeera naye gwe noova eri nonzikakkanya bwotyo abaana bange bwe bakula ne balaba ebintu bwe bityo kale ebisigadde byonna ze mbitale ensonga nzitadde mu mateeka ge gagenda otulamula mubeere bulungi ebyo nno kati birinnye wansi ne waggulu ndowooza wano weŋŋambire nnyo abantu nti oluusi bw'oba oyogera sooka obeeko wookoma ate bw'oba oyogera at least speak facts. That's why beyond the newsroom twawula ensonga oba oliawo okusukkuluma abalala we bazikomya. Anyway, bingi ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula naye nzikiriza nkuteeraawo atakuumira mpeera bankuumire banywanyi bange naye mbakubiriza mwagale nnyo ensi yammwe n'okusinga bwe mweyagala lumirirwa nnyo omuntu wa wansi oyo kubanga oba oliawo bw'atabaawo naawe tusobola kubaawo. Mubeere bulungi bakulu ate era mweraba.
Ssaabasajja Kabaka Wangala Maama Nnaabagereka Gerekera Obuganda.